ate mukumulamu ko nenyongera kwebaza bale nnyo bayitira kwa Delta TV tukole bwe tutyo tukubiza kwongera kukola na maanyi kusobola kuba bulungi kola na maanyi ofune kyowulya kyo weetaaga tukyagenda dda maaso program Ebintu Bizibu gwe atabadde ku TV yo eyakakoma okuva ewaka ate yeebuuza bano bali ku ki bambi tulina omuwala alino Judith ayina obulwadde nga bw'omulaba agezaako kutunyonnyola mbeera engeri obulwadde buno gye bwajjamu embeera nga bwe mutambulidde ebintu ng'egye bizibuwaddemu bwe tutyo nate kyemmanyi nti bwe tunaaba tugimaliriza bambi ajja kubasaba kubanga alina kye yeetaaga era nga bwe mukimanyi nti ebizibu tubaleeta naye bwetyo essuubi libeera litulimu mmwe nze n'omulwadde ono kale katweyongereyo tulabe nkugambye wali nga tugenda mu breaking nti abadde abeera ku street kyekyogeddeko abaffe embeera eno y'okubeera ku luguudo yo emisiza etya bakola emisana n'ekiro n'okuba endulu abayita mu mmotoka ku kkubo n'ayimiriza oluusi bano abasirikale abakoma ku makubo olukuba endulu n'akuwulira nanja n'akutasa kuba waliwo oli akukwatira mpaka zennyini n'akwata n'obulago n'abunyiga ng'ayagala akutuuka olwonga n'ayogedde naawe oganye ayagala olwakukwata byampaka nasooka najjo n'agamba n'asooka n'akwebuzisa lwaki osula n'obeerawa n'omuddamu kati n'agamba bwe mba nkwagadde kisoboka biki naye nga wamanya abasajja ebeeyogeza naye nze mala ne mugamba nti nze saagala kuba nze ebizibu byendina ate nva awo nyongereko olubuto mba nja kubonaabona mu ngeri kinze ng'omu ndina chansi nnyingi okufuna nyamba naye kati bwe nzaala omwana mba nja kubonaabona nnyo kale sisobola kukikkiriza abamu oluusi batulimba mbu simanyi nja kuteekako akapiira naye abamu oluusi bubeeramu ebituli n'alyoka kulimba mu ngenda ateekako akapiira kumbe mulimu ekituli ate n'okaka nange ebirwadde bikukuute n'ekyolubuto kibeeraawo kati nina ebirwadde ebinnuma bingi ati oli oluusi abeere ne siriimu era akongereko ne siriimu ate oyo oyongereko ebirwadde ebirala kale neŋŋamba nti kisijja kiikiriza neŋŋamba akangende nebakengeeyo kuba yeebeereyoko kyasinyi naye ejjinja gy'olaba abantu obudde oluziba bona bava ku kkubo ne bagenda omuntu akola kyayagala nga bw'ayagadde nga teri akutaasizza kati kwe kuddukira eno ate n'engeri wano Wabujingo gye waali okumpi neŋŋamba kangendeko Wabujingo engeri oba olaba nsaba naye ku lediyo n'embeera obulungi kangendekoko ku kyaki ye mbeere ngaawo nsulenga kumpi n'ekyaki ngende nga wali nsaba enveeyo okusaba nkomewo naye ate Wabujingo tebakkiriza basulawo tebakkiriza kasita obeera kasita zituuka 12 nga bagamba atalina taaga atali mukozi muweereza wa wano fuluma ne bakufuluma tebakkiriza muntu asulawo ate olumala okusabako nengenda wali nebaka wabweru naye mpulira nga embeera ya street njikooye kati mukama n'abeera nga yankutteko ku mukono nanyamba mbadde nyambalanga bigoye biyulifu agasuka ga yulifu mukama n'abeera nga nkutteko waliwo bangulidde gundi kesi namba ey'engoye empya ebiteeteeyi biki ne bangulira amasuuka ne banfunira dazini y'amasuuka mirundi 2 nembeera nga nfunye kyansi ku kyengoye ekyo kyo nga sikyetaaga nembeera nga nsigaziza kimu kya sente za kapitona za nnyumba kyokka ani yakugulidde engoye ngoye ab'Owabujingo be bangulidde engoye ne bampa osula bweri wa kyakyawo nga Wabujingo awo nsula awo ku kubo bwayisaawo ku kayumba akali awo balangire zigenda ekakiri busujju lw'amata waliwo ebitundu bingi bye bagendamu takisi zibeeraawo nga zipaakinze awo ku mukono guno kayumba kali awo bwe kati mbeerawo nsulawo zekka teri mulala asulawo kuba keesi yali emenyanga okugyebakako nga obulamu buno ebunyiga wano n'owulira nga bukuluma kati ebintu nabikuumisizzaeyo nenteesa nabo ne mbagamba wenaaba ngenda nja kugenda n'ebintu byange kati bankuumirako bwa bintu byokka nze nengenda neneebaka kyogera kuno nakuli bw'oba nga obeera saizi oba obeera ku radio n'ogamba nti omusajja ono muwulira ddala n'empona abantu abo ennyini mutuuseko n'akusabira ku omuntu namutuukako koko naye pasita Bujingo wotuuka wali okusabira agamba genda olabe omukono gwa Mukama engeri gy'abeera n'abantu gwa Mukama mukono gwa Mukama era natandika ogulaba kubeera nali ntereddemuko naye nga bwe nkugambye Katonda naye bw'omuvaako naye akwesonyiwa w'omulemerako naye abeera naawe wali otagala toli steady naye wali we nali nsaba nga mbeerawo nga mulemeddeko nga nsaba nabeera bulungi naye nkugambye obuzibu kwe bwava
kugenda kola bwa usigalo nga bosi wange tanzikiriza agenda kusaba agamba najja kola nkole kyavaako obuzibu naye wembeera waka nga nsaba sibeera na buzibu bwonna. Ye bosi ye nga ye naye yali tasaba simusabe. Ye yali asaba naye nga agamba mbu nze najja kola. Kati gwe bosi wogenda ku church munaye n'onsaba gwasobola n'okunoonya abaana bwe bati bajje bakolere golooza bano bo tebalina bizibu buli muntu abeera n'ebizibu bye ate bana bakozi si muba temuleese kugamba nabo bantu kati ogende nti nabo bantu because akolera olunaku olwaleero olunaku olunaddako ojja musanga walala nga ate naye nabakola ki bakozesa so fena tubeera bantu nabo bantu ate ekyokubeera nti bakozi gwe tolina katonda kyewamuwa ye kyatakola ki kyatasobola kumuwa naye kuba nti abeera mu mbeera ennungi kansobe nti kitegerekese bulungi. Kaakati wagenze n'ogamba ku street walina akarediyoko nomala ne bakapa radio baginzibako waliwo omuvubuka yajja nanwanyusa n'agitwala nange olw'okwagala obulamu nga omanyi ababbi bw'olemera ku kintu ayagala akutte nange olw'okwagala obulamu nange nemulekera gundi n'atwala. Yali mubbi yali tegiize kirala kyonna? Yali mubbi yajja n'agikwata bukwasi n'agitwala n'aginsikako n'agenda nayo ate tewali ayinza kunyamba kumukwata yadduka. Okese n'ogamba nti abasajja bakutawaanya bakola biki kaseera kiko obeerawo n'ojjuka n'ogamba nti mutuufu olunaku bwe luti gusajja bwe guti ne bwe guti gwansumbuwa nga mu basajja bonna ogamba okay bangi bazza nga bantawaanya naye waliwo olunaku lwogamba nti mulamu bwange luno siganya twerabe. Abasajja bangi besiiza kwerabira naye lwakuba ebiseera ebyo nabeerangako mu famire naye nemala nenvaamu kuba waliwo yankwatako nanjuza nako ne bantwala na butwazi mu ddwaliro ne bantunga butunzi dindako abasajja bamala ne bakozesa waliwo yankozesako naye ebiseera ebyo nali mu famire nga mbeera mu famire babiri abaali kuba waliwo neyanimbako mbu jangu tugende nkusizeeko nina omukyala waka naye ababoda bane ne baŋŋamba nga togenda oyo ajja kukola bubi nendowooza nti balimba netuuka naye olwatuuka mu nnyumba n'asiba omumwa n'asiba buli kimu n'atandika okukozesa nga bw'ayagala kati nembeera naye ebiseera ebyo mukama yanyamba nali ndi mu famire naye ekiseera nekituuka neŋŋamba nze famire nzikoye kuba zaali zinnumya olubuto nga mu lubuto munnuma neŋŋamba mukama kati gwe oba otandika okukuuma ebya famire mbivuddeko kati mukama katonda gwe nsaba buli bwe mba ngenda okwebaka nankuuma. Famire planning gye wagendako wali ozadde ku mwana? Sizaalangako yadde n'omwana omu. Wali olina boyfriend nti mwali mutera okubeera mwenna? Nze sifunangako omusajja yenna nti ono omwagala baali bankwata byampaka nga bajja kiro nga ndi ku street nebase ne bajja byampaka. Abasajja banene abakwatanga be bakuwa ekirowoozo nti genda ofuneyo ogende mu bino ebintu bya family planning? Family planning maama ye yali yamunteekamu danga agamba mwana wange kukuba gy'osula oyinza okutuukako obuzibu nga ntwala ku family planning buli obuyisa ne bankuba bwa myezi esatu naye nze natuuka ekiseera ne mugamba nti maama bino leka kambirekereka neesiga katonda yekakuba ne bwe banankuba obuyiso ebirwadde gyebiri era omuntu wakwata ne waba olubuto wakalufuna oyinza odufuna n'ozaala omwana n'akula naye ebirwadde nga byakukutte era oyisibwa bubi nti kale ku famire kangiveemu sigalire katonda yeka yabankuuma. Kyoyagala okuŋŋamba maama wo wali ova ejjinja ye kyeyalaba ekiyinza okukutaasa kugenda ku nkola eno ya family planning? Iye kuba naye yali talina kyakola nga omusajja tanjagalawo nga ye mwenyini anjagala naye nga omusajja tanjagalawo ate naye mukazi watu naye talina ngeri yonna ebana abakyala bolaba abakulanga banaku nga talina ssente naye nga maama wange okunjagala njagala naye obuzibu obuliwo naye talina ngeri yonna engeri y'okunyambamu tagirina. Maama alina enamba y'essimu? Alina enamba y'essimu naye obuzibu obuliwo nali nagiteeka mu kitabo nga nabiteeka muli mu bintu ebiri ewa pasita Bujingo. Togimanyi mutwe? Singa kale wanyamye n'ojja nayo. Gwe kati maama wamala okusalaga amagezi ye akirengera ng'omukyala naga nti ono omwana asula ku street otuufu agasajja gandi mugwira ate ne muvaamu bitali bulungi. Olunaku olwasookera ddala omusajja okukukwata kyali kitya? Yasooka naye kugamba bya bulungi oba naye yakugwira bugwizi? Oliyo byampaka byennyini nansiba busibina nasiba emikono n'ebigere nakozesa paka we yatuuka okunjusa ne bantwala butwazi mu ddwaliro ne bantereeza nga njuziza zenna kubanga wona baali mu mwaka bankwata abasajja baali basajja ba mirundi ena.
mu mwaka ne ba mu mwaka mulamba bankwata abasajja baali ba mirundi ena nga buli mwezi olaba oli ajje buli mwezi olaba oli ajje era nakisabira nnyo nendyoka mbeera obulungi basajja bana obeeranga nga leero ono bwajja ng'osirika oba wayinako omuntu gwe wabuulirangako embeera eyo ndina bwe nabuulirangako nga ne maama mubuulira era kyova olaba naddukayo kuba abasajja abo bonna abana abankwata bankwatira jjinja nga gye bankwatira naye okuva we najje ne Kampala sifunangayooko mulala yenna yena antuusangako kizibu ekyo kuba eno Kampala ebeerayo bangi abasulayo omuntu wakukola n'ogaana agenda bugenzi kuba bamanyi wabikolera ebyempaka n'okuba endulu abantu bajja buwulira bajje bamukwate kyogamba bantu bana ejjinja nera oli osulanga ku street mbona my street wazitandikidde eno Kampala nejjinja nayo nali nsulanga ku street neera basajja abo gye bansanganga ne bankozesa kati wawajje ne Kampala wo ebintu byadde byo bitambula bulungi no mbadde nga nsaba busabe Mukama nankuumanga era obudde bwe buzibu omusajja najja ne mugamba nze sikwagala nga amala n'atambula n'agenda naye bakotulooto ewaka eno wamaama eno gye yafumbirwa lwaki omwami yali takwagala nti yali yankyawa lwa bulwadde naye nga yeewala nti ng'amanyi nti ebintu bijja kunkwata nsale abaana be taata ono bw'ofuna wakadde n'omukubira ku ssimu tasobola kuwuliriza ne muddamu ne musala amagezi nti bannaye kati ono omwana abadde waatya namba ya maama kati gyenna nga bwe nkugamba taata engeri kati gy'alina emizimu amasabo gali ebintu bye byamuyingiramu nze kati n'okumutya mutya kuba mba amanyi wenaagenda n'enjogera naye oba n'enkolayo ekintu kyonna ebintu biri ate bijja kumala nange binkwate kati nange ntya kati namba gyembeera naye maama yeka gwe njogerako naye obadde mwana muto ebintu bino eno saizi ebyolimu mu butuufu oli mwana muto bw'obeeraawo oyinako oba mikwano gyo oba abantu abalala abakulu naddala eyo kati gy'obeera bosobola okutuulako nabo mu butuufu n'obanyumiza embeera nga bweri baliwo bangi benyumiza naye era ekyokunkolera era omuntu akoma kukugamba ng'olabye nnyo biki n'akusasiraawo n'akulekaawo omuntu ne bw'omugamba bugambi nzije nsuleko mu nnyumba yo mbeerengako naye takkiriza akubuulira nga bw'alina abantu abangi ng'ate ennyumba yo ogiraba nene naye nga lwaki naye atya nti ogenda ssala abaana be ejjinja eyo abali bakumanya ennyo naye nga nze wembeerawo nembeera ku bizinesi yange abantu bajja ne bagula kuba nze nemanyirizaako nyambala ngoyo empanvu n'omuntu tabifaako nnyo omuntu olujja n'alamuza n'agula ekyo sijja kuwayiriza katonda omukisa gwa bakasitoma yagumpa kubanga nga bogoya wayengera nga amutunda lunaku lumu yenna gwentaddewo n'aggwawo olwotekawo wasente emitwalo 2 era nga nsuubula emitwalo 2 nemwengeka nemuteekawo nga emitwalo 2 olowooza mulimu buzito ki obwa bogoya just ebeera nkota emu yokka waliwo n'enkota gye bakuguza n'emitwalo 3 kitundu naye nga nkota emu naye ebeera nneno osobola okugitunda n'ogifunamu emitwalo egiwera ena osobola ogifunamu 5 ebeera nene 3 kitundu osobola ogifunamu 5 kale bogoya yeetaaga kapito munene ogambye nti waliwo gwe weesibako omwami omu n'akutwala ate kyavaamu nakola ebitali bulungi wali osazeewo ng'omutima owulira naawe oyagala okufuna omuntu gw'obeera naye yali tantutte kuntwala mu bufumbo yaŋŋamba nkusaasidde okusula ku street tugende nkusuzeeko nkuyambe nkusuzeeko nange ne ŋŋamba kangende nsuleko mu nnyumba okusinga okusula ebweru ensiri okunumira ebweru enkuba nga bwejjanga enkuba nange ne ŋŋamba kangende nsuzeeko olwatuuka gye yansibira emikono n'asiba omumwa nga sikyasobola kwogera n'atandika okunkozesa embeera ya street eno n'abasajja baneene mu bufunze kiki njagala obeeko kyoyogera nga message eri abo bonna naddala abaana abawala boolabanga embeera yagaana nga street kugamba ge gaafuuka amaka kyembagamba kiri kimu kwesiga katonda kubanga nze sirina kirala kyenyinza obagamba katonda yeka gwe mbagamba okwesiga kubanga ye talina kimulema bw'omulemerako n'osaba n'osaba tayinza kulema kuyamba kuba nze singa kati ndi bulungi nkola naye kuba nze nsobola okukola nandikoze obwabusigalo nensobola okufuna kapitale gye neetaaga naye obuzibu obuliwo nti lwa birwadde bino ebinnuma naye nga katonda bw'omwesiga tabula waayitira kuyamba era awo wennyini ddamu obagambe ekyowulira kati kyeweetaaga kubanga buzibu bwolina babulabi ogambye okugulu kuno eno
tetusobola kufuna ddagala lyonna okujjako nga tuguze radio oba okujjako nga ozeeyo mu kyaki. Njagala ompe clear picture ey'okuwona kw'okugulu okwo. Eddagala ly'okusiiga ku mugulu ndirina kubeera engeri gy'ogulaba gunaatera okutereera. Naye era ne bwe ngujjanjaba guno ne guwona bisala guno kale kumukasa radio okwenasabiranga n'abasumba mbeere bulungi nakunfunirako sente za kapito na za nyumba kuba sirina gye nsobola kuzijja. Kyokka kye neetaaga bintu ebyo bisatu byokka, radio, sente za kapito na za nyumba, kyokka nja kuba amazi anaakikola ajja kuba nsangudde amaziga gonna genkaaba. Ebintu ebyo singa bifunika oli ready okuddayo eri mafubi jinja sayi wagambye wa mafubira nze newambifuna leero lwennyini nsobola okwepakira era nenzirayo nentandika okukola kuba ennyumba ez'okupangisa eri toyinza kubula zibeerayo nnyingi buli lunaku abantu bazimba ennyumba empya terinka eno Kampala eyaggwa amayumba ag'okupangisa eri amayumba galiyo mangi woyagalira bakuwerawo ate waliwo ne kampuni nga woyagala okupangisa ennyumba ogendawo n'obagamba ne bakufunyirawo ennyumba ssaawa yennyini okusinziira ku ssente z'oba ofunye. Nyumba ya mitwalo 5 emala kuba nyumba emitwalo 5 mwezi gye emitwalo emyezi 3 gye baagala kuyingira mitwalo 15. Nsingirabye otabeera na Katonda kakanange ekumazeewo. Kubanga gwe olina bazadde bo bombi naye osula ku street si bwe kiri kati waliyo oli atayinaako ddala ye nga talabanga ku street wefaanana bwe bityo ebintu bibuzaabuza oli agamba muzadde wo obeera bulungi bazadde wo baba tebaliiwo gwe ofuuka oba kintuntu byonna Katonda yasalawo kiki kyogenda okubeera kubanga ebiseera ebisinga ate bw'otaba na trust eyo oluusi era ekikola kikirema kyagambye nti n'ebyokuzungazunga bino tonywerera mu kyaki emu tokola otya nabyo bimusumbuye ka radio ke bawulira basumba awulira nga kakkana era tewali kiyinza mulumba naye jjukira eri gye twavudde nti ebintu yali yesika ne bayita omusawo ow'ekinase omusawo we yajja tenamuteekamu ebirala bwe bimukwata ntateka okwesalasalaza enkovu ze mulabye ge mabwa gakola ki galina kati agambako wala ebyo wadde nti wali ateekawo eddagala mumufuneyo ka radio tufuneyo sente za capital mpozi bogoya capital wa bogoya nze mwennyini nsobola okweyiya newaba mpadde za bogoya zokka nsobola okweyiya amagoba gaba gavuddekoko kuli ku bogoya nesobola n'okuteekawoko ne kasoli kuba kasoli aba wa season tabeera wa buli lunaku. Nkwagadde muwala muto naye owulira ndowooza engeri gyayogera mayinza okuba nga mukyala mukozi nnyo ddala. Programu ya leero bizibu bwe bityo bwe biri yakedde wano ku station ng'atulinze akimanyi nti ajja kutaasibwa essuubi lyaffe liri mu mmwe. Njagala programu eno okugiweereza omukyala Robina Rich Abu Dhabi Germany Abu Dhabi eyo address n'omukyala Janet mukwano obadde mulwadde naye tusaba Katonda nti ojja kubeera bulungi nawe oli Abu Dhabi. Kugamba ko omuntu yenna anaamulaba nga mu butuufu osobola okwevaamu akasente omukyala ono tumukolere kyayagala tukyuse obulamu bwe nsuubira nti kijja kuba kimukoze bulungi. Agambye musangula amaziga naye akoyo kaaba bwe bityo bibeera bizibu naye nga mwenna kigenda tukwatako ffe ng'abazadde gye bali naye tebalina kyakola ekyo akyogedde bulungi kati ffe suubirye oba mmwe suubirye tukikoleko bambi addeyo akole buli kintu kitambule bulungi. Bannange bwe bityo bitambudde ate kumira mpeera batukumire mbaagala nnyo mikwano gyange abayisiraamu mugamba mutya mikwano gyange abalokole mugamba mutya omwana muwulidde mikwano gyange abakristaayo mugamba mutya mikwano gyange abakatuliki mugamba mutya ffenna bitugatta ffenna tuli bantu ate zino zembeera zetuyitamu leero jo naluli byebyo nkoze nsesanga ku kamera tera ye editor ate kumira mpeera batukumire mbere bulungi mweraba nangaba kusibudde naye bolwera ganti ozadde omwana muwalwera ganti ozadde omwana taye mulago okoleki noonye omulamu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu atigwo masira embeera tempesisa bulungi